Abaana mama Nnaabagereka bategekedde akabaga ka Ssekukkulu kubaddeko abavudde mu maka g'abaana abatalina mwasiriza ag'enjawulo. Abaana ab'omu Lubiri Mengo n'ebitundu ebyetoolodde Kampala abali wakati w'emyaka 4 ne 15. Abategekedde ebisanyusa bingi omubadde obuzannyo, ebyokulya n'okunywera nga abaana basibye basanyuka n'okuzina amazina. Omuyimbi Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine azze ne mukyala we Babi Itungo n'abaana baabwe naye asanyusizza abaana bano. Abaana beeyongedde okusanyuka ate jjajja Christmas abadde n'omugugu bw'ayingiddewo ng'akulembeddwamu Ddigi okuwa abaana ebirabo maama Nnaabagereka by'abadde abategekedde. Nnaabagereka ayingidde mu nsiisira ezimbiddwa mu maaso ga Twekobe gy'abadde aterese ebirabo by'abaana era jjajja Christmas n'abibagabira. Oluvannyuma maama Nnaabagereka asaze n'abaana keeki n'abagabula ng'aliwo n'omubejja katalina ssanga lya mbogo era n'ategeeza nti kino akikoze okulaba nti n'abaana abatalina mwasirizi bafuna essanyu ku Christmas ng'abaana abalala. Koze leero wano Lubiri kwe kubakolera akabaga kano aka Christmas party ne tubayita basobole okusanyukira awamu abaana babadde nga bava amasomero ga njawulo okusanyukira awamu ne tubawa n'ebirabo kugamba batandise kufuna. N'olwekyo abaana kirungi okusanyusa abaana kikulu nnyo okulaba okumanya nti baagalwa nti tubafaako. Ate okuvaako ekatikamu ew'obulenzi mu disitulikiti y'e Luweero abatuuze bafunye essanyu oluvannyuma lw'omukozi wa Bukedde TV akola pulogulaamu gw'osalawo Fiona Nabitengero bw'abagabidde ebintu omuli engoye, omuceere, ebijanjaalo n'ebirala. Mu bagabiddwa ebintu mubaddemu abantu abakulu n'abato era boogeddeko ne Bukedde TV. Byonna n'ekijanjalo nnyo temujjanga okwo Mukama abakuume abongere emikisa. Kirungi ddala kubanga yani n'abatuuze be tukireeseemu bakisanyukidde nnyo. Nebaza Bukedde eba inputs zeetaddemu okutoola ku kyeyina okuddiza ku bantu. Nebaza Bukedde TV okukkiriza ne batambula olugendo okupaka e Luweero era abantu b'e Luweero basanyufu nnyo ndowooza mubalabye bamanyi buli program eri ku Bukedde TV ekyo kizzaamu amaanyi. Tweyanziza nnyo tweyanzeega aba Bukedde TV mwebale nnyo na buli omu alina kyakoze abatuwadde engoye abatuwadde emmere waliwo abatuwadde entambula nga bannaffe aba Sapiens Radio waliwo abayimbi Ronald Mayinja Charles Sechewa Irene Namatovu Madi Taiga. Mu ngeri y'emu disitulikiti wa Kampala era nga yakulira ekibiina kya Safwa ne Maluwe ekitwala abalamazi ku hijja Sheikh Suleiman Kasule Ndirangwa akwasizza abalamazi abayitira mu kibiina kino emigugu gyabwe egyasigalira nga bava ku lugendo olutukuvu e Makka ne Madiina. Ndirangwa agambye nti buli haji ne hajati yenna alina okukuuma ennyo empagi ya hijja gye batuuseeko nti kuba mpagi nkulu nnyo mu ddiini y'Obuyisiraamu. Alhamdulillah Katonda tumwebaza nti yattambuza bulungi ate n'atusobozesa okukola emikolo obulungi ate n'atukumyawo bulungi. Hijja mpagi ya ntondo mugikuumire ddala kubanga akantu katono kakyonoona ate hijja embereberye esooka yebalwa nabwe ekityo hijja muzikuumire ddala butiribiri nga mutuukiriza amateeka ga Katonda. Abalamazi abakwasiddwa emigugu gyabwe ku muzikiti ekibuli beebazizza nnyo Sheikh Ndirangwa n'abakulira ekibiina kya Safwa ne Maluwa olw'okubakulembera obulungi mu lugendo luno olutukuvu. Lydia Nakiguli Namuyomba Sharifa ne bambala zaabwe Ssemakula be bakusakidde gweno ku Bukedde TV. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك اللهم إنا نسألك العفو والعافية